eyali omumyuka wa myuka chancellor wa University y'e Kyambogo avunanyizibwa ku by'ensimbi n'okuddukanya University Dr. Aaron Lawrence azzeemu okusimbibwa mu maaso g'owakulira abalamuzi ba kkooti ento e Nakawa n'amusomera omusango gw'okukabasanya omuyizi muzibe ow'emyaka 16 nga yali asoma siniya yakuna. Dr. Aaron atemera mu gy'obukulu 56 abadde mu maaso g'omulamuzi Christine Nantege. Kkooti ekubyeko n'ebooga abantu abalina obulemu ku mibiri obwenjawulo omuli bamuzibe bakigala banamagoye n'abalina obulemu ku mibiri obwenjawulo nga bano bakulembeddwa abakulembeze baabwe. Okusinziira ku biwandiiko bya kkooti, Dr. Aaron ng'era ye yali akulira faculty etwala amasomo g'abaliko obulemu ku mibiri n'okubudaabudibwa ku University y'e Kyambogo nga October 12, 2023 yakabasanya omuyizi muzibe nga kigambibwa nti yamusiga n'akawuka akaleeta siriimu. Oluvannyuma lw'akulira oludda oluwaabi mu kkooti, Eunice Mbaine okutegeeza kkooti nga bwe bakyali mu kunoonyereza ku musango guno, omulamuzi Nantega gwongeddeyo okutuusa nga July 31 ate lwalikomezebwawo mu kkooti guddemu okumusomerwa. Mu bamu ku bakulembeddemu abalina obulemu ku mibiri ababadde mu kkooti mwe mubadde n'akulira ekibiina ekigatta bamuzibe Francis Kinubi ng'ono ategeezezza nti kino bakikoze olw'okulaga nti bafaayo eri omwana eyakabasanyizibwa. Ekituleese wano kujja okubeera abajulizi mu musango gwa Dr. Lawrence Aaron yali Deputy Vice Chancellor wa Kyambogo University nga ateeberezebwa okuba nga ye yakabasanya omwana omuwala nga talaba ate nga asomera mu ssomero erimu lyesiyogere. So n'olwekyo kyekituleese wano okujja okubeerawo kubanga ono omwana engeri gy'atalaba ffe nga ba Uganda National Association of the Blind kitukwatako kubanga buli ffe tuliwo okulwanirira eddembe ly'abantu abatalaba mu Uganda yonna. Ekibiina kyaffe kyekitegeeza. Kinubi ategeezezza nti abaana bangi abaliko obulemu ku mibiri abakabasanyizibwa kyokka babakabasanyizza ne batakwatibwa kuvunaanibwa nga n'olwekyo guno omusango gwa Dr. Aaron bagenda kugugoberera okulaba nga gukola ekyokulabirako eri basedduvu tto abagwa mu kkowa eryo. Kino kintu tekitandise leero. Ffe nga abalwanirira eddembe ly'abantu abatalaba bamuzibe bangi n'abantu abaliko obulemu bangi baba defirinze kale kankiyite bwetu mukita mutya okukabasanya babakabasanyizza bangi naye kino just twayagadde kikola ng'ekyokulabirako nti n'abantu abali ebweru eyo kibeere ekyokuyigirako nti omwana oba omuntu atalaba ne bw'abanga talaba ne bw'abanga waliko obulemu tasaanidde kukabaza kudifiringibwa mu ngeri eyo. N'olwekyo guno omusango tubadde tugutwala ogw'omugaso nnyo ng'ogw'amaanyi tusobole okuyigiriza ensi n'abantu abali ebweru eyo bamanye nti omuntu atalaba oba omuntu aliko obulemu naye alina eddembe ng'omuntu omulala yenna. N'olwekyo tasaanidde kubeera abused mu ngeri y'omwana ono engeri gye abusingibwamu. Ate n'abusingibwa omusajja omukulu w'emyaka 56 ate nga wakitiibwa kya waggulu nnyo omuntu abadde Deputy Vice Chancellor omulamba wa Kyambogo University kya buswavu. Oluvannyuma lw'okufuluma kkooti bano bakutte ebipande ebiriko obubaka obuvumirira ebikolwa eby'okukabasanya abaana abaliko obulemu n'abakyala nga kino bakikoledde mu luggya lwa kkooti. Tukubiriza community zaffe gye tuwangaalira kubanga mmwe mutuzaala muzaalibwa naffe era mulina okuba nga mutukuza mubeere nga mulwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu. Ffe mu bantu abaliko obulemu naddala abakyala n'abaana tulina kye tugamba nti nze namukola bwe mba ntuuse okuba nga ntuuse okukola ekikolwa ekyo nkole ekikolwa ekyo nga nkyeyagalidde okuva ku ntobo y'omutima gwange so si kunkwata kye tugiyita sex by choice non sex by chance. Tuvumirira nnyo omukungu oyo yatuusa obuzibu ku muganda waffe oyo era tusaba gavumenti n'ebitongole ebirala ebiri eyo kubanga kati essaawa y'olwayo wano tuliwo nga bitongole by'abantu abaliko obulemu bokka ne tukubiriza era tukoowoola ebitongole byonna bijje bitukwatireko nti kino kikome wano tekiddamu kweyongerayo era tukivumirira ne sekuvumirira yenna ne gavumenti abaka ba paalamenti abaami n'abakyala muveeyo
mujje amateeka gakole tuleme kubeera ng'omusango guno gubeera mu kooti twetolole ffe tetulina maanyi gagenda kutambula nga tujja tugobera musango twagala gugwere ddala amazima n'obwenkanya bweyoleke. Agnes Aselite nga yakulira ekibiina ekirwanirira abaliko obulemu abakabasanyiziddwa n'okutuusibwako obulabe obulala obw'enjawulo agambye nti bagenda kulemerako okulaba nga Dr. Aaron avunaanibwa aweebwa ekibonerezo ewatali kubuzaabuzibwa kwa ngeri yonna. Omusango guno gutulese wano olwaleero ku kooti gwe musango ogwa mwana eyakabanyisibwa. Okusookera ddala twali tetumanyi kikyali kibaddewo naye bannamawulire baatuyamba okututegeeza okuyita mu mpapula ne publications ze baakola era bwe baaguteeka mu mawulire naffe ne tutandika okukugoberera tulabe ki ekyali kibaddewo. Omusango guno tuguliko ne poliisi era twagenda ku poliisi tugenze ku poliisi enfunda eziwera tugenze ku CID offices nga tugezako okulaba ki ekyatuukawo. N'olwekyo tusaba wabeewo ekikolebwa kubanga ekyewuunyisa mu musango guno kye kino nti omwana ono yakabanyisibwa n'ate bwe yamala okukwatibwa ate n'atandika ono omwami kennyini eyamukabanyisa n'atandika okukangakanga omwana ono nti bw'ali baako nekyayogera ajja kulaba ki ekinaamutuukako. N'olwekyo tusaba okulaba obwenkanya mu musango guno. Obwenkanya kyokka kye twagala, tewaliiwo kusaasira oba kuteesa, kubanga twagala okulaba nti omwana ono omuwala naye akumibwa. As a vulnerable girl, you know, if the perpetrators are trying to negotiate with the parents, they are only negotiating for death penalty to the girl, because this is a girl who is visually impaired. Her future is now not there. She is traumatized. So if you are negotiating really to make this case die on the way, who is going to be much more affected? It is the girl. So you are actually giving death penalty to this girl, because this girl is not going to be the same. If at all she is really infected with HIV/AIDS, you know what is going to take place. So for us as a women rights disability movement, we are really looking forward to see justice done, and done quickly, because this is something that needed to be fast-tracked so that we are able to feel that we are all equal when it comes to access to justice. Thank you very much. Have you said they are trying to have the case settled out of court with the family? You see, these are rumors, and that's why I'm saying if it is true, we are advocating that this case should really be treated as something that can be settled. This is aggravated what? Defilement. And we want justice, because if you are trying to negotiate with the parents, is it the parent who is affected? No, it is the girl who is affected. So the parents, actually, we are saying that the parents should get out of this and let justice prevail. Bano bagamba nti olw'ekikula kyabwe n'omwana eyakabasanyizibwa okubanga muzibe, poliisi ne kkooti basanidde okukola amangu okunoonyereza omusango gusobole okusindikibwa mu kkooti enkulu Dr. Aaron awozesebwe bwe gumuka mu vvi asobole okuweebwa ekibonerezo. Amin Mahmoud ndi wa taata w'omwana Dr. Aaron yamusobyako. Ffenna tuba tujja nga tugoberera omusango ogwo, era tugende nakati tusanyuse nnyo okuba kati omusango gutuuse mu mbuga z'amateeka, era tusanyuse nnyo okulaba nti olwaleero abantu bazze bangi nnyo nga okutuwagira okumpagira, era engeri gy'olaba nsanyuse nnyo era mbeebaza nnyo abali wano abazze olwaleero okulaba nti bagoberera omusango ogwo. Tubadde tulooza nti omusango ogwo oba oli awo tijja kutuuka awo, kubanga okuva nnaku za mwezi 24 Desemba
last year omwaka gwayita engeri gye twamanya omusajja yagenda n'abula suspect yabula twali tumanye kati tetusobola okukola ki naye twebaza nnyo bajournalist banamawulire mwakola mulimu ne muteeka omusango ogwo mu TV mu radio kati ekyo kyaleeta pressure ku banamateeka ne poliisi okulaba nti bakoze nnyo okulaba nti omusajja bamuleeta mu kooti era kati olwaleero tubadde tuzze wano omusajja nga bamuleeta olwaleero era kati it has been adjourned bagitutte ku nnaku za mwezi 31 ogwa 7 oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala nga abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu gwayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti emu 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21 Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you